Mbira ba musana itabekire batatugamba ate bintu byatyo na bintu waira kandi sange tutekanize emere tukuchumba ati yona lose izire bitoke nyama bikibyona buli kimu kyona tutekanize naye banka tulese kubanga nafe tweyiye sitegeera nafe tweyiye sente zentesemu tekawe ebintu byonna abantu bensi wazibo. Kuno kwe kumukkwemulugunya kw'abatuuze abaludde nga bakakkalabiza egyabwe mu kibuga kya Hoima okumpi n'amasundiro g'amafuta oluvannyuma lw'okugobwa babadde bakolera. Bagamba nti bafiiriziddwa bya nsusso kubanga emmali yaabwe efudde ettoge ate nga n'abakulembeze baabwe tebasoose kubalabula. Akiba kutugambire akitwakutunga byakyaleero nibatugamba kyabalaza mutagaruka hano ite tuli bamulookonyi tukole ekiro ebintu byonna tubiteekanize titulina okubiteeka. Fumbye ebintu byange bingi ntese mu kapito yange nyingi enteeseewo naye kati bandaye ngenda kukola ntya. Bano okutuuka mu mbeera eno bamaze kusengulwa okuva mu bifo ebiriraanye amasundiro g'amafuta babadde bakumira amasigiri. So it saw it as a danger and we advised that we should advise our guys to leave the place and relocate so that we avoid the blasting. We try to control the fire outbreak. Mbu kino kibadde kiteeka obulamu bw'abantu abawangalira mu kibuga kino ku bwerende ssaako n'okweteeka mu katyabaga ak'okutomerwa ebidduka kubanga babadde bakolera ku kkubo nnyo. The car may even fail to accelerate, fail to break, and when it fails to break, it goes astray. When it goes astray, you can't run away. There are others who are sailing on walkways. Okusinziira ku bakulembeze bannannyini mafuta baludde nga bemulugunya olw'abantu bano ne batuuka n'okuwandiikira ab'obuyinza babayambe ku bantu bano. They wrote a letter complaining about that the risk for those people who are near, who are putting fire on their sigiri. That they are worried anytime they might get some flames down. Ku mulanga guno ne ba engineer kwe bagatta bwe balabula ku bulwa obuyinza okuva ku bantu bano okweriranya amafuta n'amasigiri gaabwe. Bagamba bakola kusomeza olubuga lw'okulungi okubanza tusobola kukorora omuuro guli ayina n'abakucumba peterson eryano ekituka mu workshop bagamba abantu ba Lugano so that abantu bataya ekyabeere mu butunde kampolo kabiwula. So in the course of the council's sitting, we were advised by the engineers that the heat that they produce was too much and almost coming near the fuel tanks. Nga bamaze okuwulira bino mbu batuukirira abantu bano bave mu bifo by'ekika kino nabo kye baakola. Our town clerk wrote these guys, these boys here, the men actually, for around 1 month back, advising them to leave the place. At first they agreed, but when time came, people started complaining, now where are you taking us? Bano balagiddwa okugumiikiriza okutuusa lufula bw'eneggwa nga gye balina okudda batandika okukolera. As a city, we are planning to relocate all the vendors in the town because as soon as we open up the new abattoir in Muliro, these people are going to be relocated in the former abattoir in Kigatete. Mbu ate abamu basazeewo okudda mu bifo era we batakkirizibwa kukolera. They have extended a bit to a man called Bano, but even there the 300 meters are not allowing them to be there. Ne bamakanika abali mu kifo kino bano bagamba nti ke kaseera beesege badde gye balina okukolera. We gave them 6 months. Those people are supposed to go to in Kigatete. Bangi ku bantu bano tubalabyeko nga bapakira ebintu byabwe beesege ekifo kino.